Sister agenda okutuwa story yasazeewo akozese platform eno ayanukule ekibuuzo gayiwe kyeyeebuuza for all this long ng'agamba nti n'emukwano nakukola ki? What went wrong? Twali twagalana, ebintu byali bitambula. Sister n'agamba nti njagala nkwesa omukisa guno. 1, okwogera straight eri omuntu ono, nfunye amaanyi agamugamba ebyo ebyatwawula n'enkita era akitegeera okuva n'olwaleero nti nakita. Ekyokubiri sister agamba nti namwe baggayi abalala, please mujje muyigire ku ono. Boyfriend wange nasoma naye primary 7 yokka, etwasoma P7 wamu on a certain school, desigenda kwogera naye ebino ebyokwedatinga ishobora bitandikira mu primary. Nze mu primary saadetinga ku muntu, nali so innocent. Ebyokudatinga ebyo twabitandikira mu secondary, kati nasoma naye primary naye secondary twagenda mu ssomero lyerimu. Nze nagenda mu boarding school ate era asigala ku kyalo. Twali almost ku kyalo kyekimu naye nga waliwo ko a walkable distance. Kakati munnange bwe natuuka mu senior 2 ntandika okufuna feelings, emyaka ogimanyi. Ntandika okuwulira nga mwana mulenzi mwagala. Ntandika simanyi oba naye yali anjagala naye nga natandika okwetegaatega nga nnaaba bulungi nenkudda akasapatu kange nenyambuka nempita waawo andabe nozera nga naye andaba era tewayita mmeka nga wuuyo aŋambye ekigambo nga tutandika ali mu senior 2 nga tutandika nga tudatinga senior 2 senior 3. I think ebyokutandika vanilla twabitandikira mu senior 4 ebyokutandika okusoma ennyiriri mu Bayibuli twatandikira mu senior 4. Nze yali first time yange naye yali first time ye. Nga tugenda mu maaso na mukwano nga tweyagala. I think namudatinga from senior 2 until senior 6. Kati mu senior 6 vacation yange yali avudde ewaabwe cause ebbanga lyeri lyonna namulabiranga waabwe balina ku boys quarters ate nga mwetwerabira. Then mu vacation ya 6 yali apangisiza nga ntandika genda mu kazigo ka boy child. Boy child ekituufu twayagala era ku kirundo kwo kwonna nga batumanyi nti tuteetera tetweta. Maama wange lumu yatusanga naye yatwala omulenzi emisinde. Yatwala omulenzi emisinde yangamba omukyala banamukubira mu lusonda. Yatusanga tutambula. Bwe tutyo nno olugendo lwaffe lwatandika. Then mu vacation ya 6 nali nnyinayo omuwala gwenzizenga mpulira nga dating eyo okusomera gye yali asomera nga bamuŋŋamba naye nasooka ne sitakifaako. But mu vacation ya 6 nga nina byendaba nempulira nga sikyasobola nze so bintu byansindikagano. Nagamba watasalawo nze kamusalirewo nenkita nemwesonyiwa. Ate era alina omuzigo okwagala omukolera emirimu ebyokolaga wife duties ng'okyali ku girlfriend level ng'ayagala omukolera emirimu. Kati lunaku lumu yali yampe ekisumuluzo kya room gye yapangisa nga nzijayo. Lunaku lumu nga ngendayo nga nsanga yanyese engatto. Kati nze engatto naziraba bulabi nembeerawo katini nga womanyi ogenda okucekinga ku kayomba ka boy child. Nze engatto naziraba bulabi nemaana enzigawo nengenda. So bwe yadda yanotisinga nti mbaddewo naye soozezza ngatto. Omuyayi kampiseemu eggaali. Nze neŋŋamba ompumire ku kukola emirimu nga ne waffe tompasanga ng'olina ne girlfriend omulala n'enkita nemuta. Netwawukana. Kati twawukana for some time nemala netuddamu ate netudatingako naye era netukita netukiteera ddala.
ebbanga nitambula buli omu namuvinga on nagenda namuvinga on n'obulamu bwe nange nemuvinga on n'obulamu bwange nenfuna omuntu omulala netwewasa ebya siriasi bino byali bya kito era bino just twerabanga bwerabi netwewasa nenzala n'omwana wattu kakati story yange etandikirawo after some time ono guy yajanga unstalkinga and checkingako everywhere nkeberako ku Facebook enamba yange yali agirina ng'abeera nga nkeberako buli kaseera nga teyatereera gyali yali yawasa naye nga teyatereera buli kaseera abeera nga nkeberako nze nga ndi okay nga twebuuza nambuzaako nemubuuzaako sometimes nga nkubira nenjogera naye olumu nga nkubira nesimufwata because nali sikyagala bintu bya relationship nali n'omuntu akati eri relationship wekyo negaana nentambulamu nengenda mu nsi emu naye actually yansooka okutambula yagenda mu nsi ndala nange nengenda mu nsi endala bwe yagenda yaŋŋamba natambudde nange nemala nentambula naye bwe yagenda nange nenjagala okutambula nemugamba mpaako connections oba nga neetaga ne support naye nga tali willing kusupportinga and then I was like okay kaneekolere ebyange nentambula nenzija mu nsi gyendimu naye nabeera mu nsi gyali kati twakeepinga on nga tu communicatinga nampeza message nemweza message bwe tutyo for years because ojimyaka okuva wetwayawukana paka story eno myaka nga 10 gyegiba giyiseewo naye nga twogera naye nga tetumeetinga since then nga tetumeetinga twogera bwogezi netubeeraga nga twogera then lwali lunaku lumu esimu yange neebula esimu yange bwe yabula communication neesalikawo contacts nezimbulako communication nevaawo newayitawo nga emyezi ng'etaano najja ku TikTok yange naŋŋamba nga lwaki onkola bwoti nakola ki nemugamba ate nkukoze eki naŋŋamba mbu non-blockinga nemuganza sakublockinga kuba nkublockingira kinza actually si blocking abantu why would I block someone sina ebyo ebiseera byakublocking abantu omuntu wemba nkukooye ndekera okwogera naawe oyogera nange n'owulira ngaokooye ngonvaako sina reason why I'm blocking omuntu kati ngambuuza lwaki wamblocking amuganza sikublockingangako ngamba esimu yabaaki ngamba esimu yange yabula ngebyayimbuliza ku TikTok netwogera ku TikTok like for 2 days netumala netukola ki nansaba enamba yange nenjimuwa so waliwo my special day within those months wakati kati awo waliwo my birthday kati nangamba nze nakunoonya nga nyina n'ekitabo kye kya birthday nga njagala kikuwa naye nga sikufuna nemugamba kati onfunye ekirabo kyange kimpe onfunye katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga Atlantic baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self-contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu ne kiba kyaba n'ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes puloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza video y'ebujuuko mulooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed olwayo tugenda kufuna plot
ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Nze nakunoonya nga nyina n'ekyabo kye kya birthday nga njagala kikuwa naye nga sikufuna ne mugamba kati onfunye ekirabo kyange kimpa onfunye ngamba ekirabo kyo ngenda kitwala ngenda mu vacation ne mugamba ogenda mu vacation mwezi ki nangamba ngenda nangamba mwezi wagenda actually fenna twali tumaze emyaka gyegimu umwaka sigumu sebiri naye emyaka egiwera myaka gyegimu nga tetudda waka ate nga exactly gyegimu egije gyamaze nga nange gyamaze nga tetudda waka nangamba ngenda mu vacation ne mugamba okay nagenda vacation nja kuyita wa mama wonki muwe kuze fine ogenda mu vacation ojja kimuwa kadhani wenamuwa contact yange ne tudda ku WhatsApp kati nga tukola ne calls nga nkubira. So one day ne mugamba kimanyi nti wategese ogenda vacation naye nange it's a coincidence nti nange ngenda mu vacation almost mwezi gumu kati zo mwezi gwe nali ngenda ogwe nga guli maaso tugeze nze ngenda mu March kati yenga agenda mu April. Ngagamba ogenda mu vacation ne mugamba yena agamba okay nange kansazeemu omwezi gwe ngenda exactly omwezi gwogenda kwanza it's okay tugende nagamba maze emyaka mingi nga sikulaba myaka 10 njagala nkulabe kwanza okay tupulaninge tugende mwezi gwe gumu twerabe nagamba kale nange nenzikiriza ne tukola plan ne tugula ticket za mwezi gwe gumu lwakuba dates ze nze yalina okunsooka nendoza company ye ate bwe yateekayo okugula ticket negula ennaku ze nga za maaso ko like 5 days nze nga ngenze kuba twali tukubye plan agende ansookeyo then anjime ku airport naye ate ennaku ezakyukamu ne mugamba kati awo nzajja okunona which is okay buli mwaso okima munne naye muyo process actually twatandika okwogera nnyo nga twogera nnyo obudde buwanvu atandika okumbuulira nze nyina ennaku ayinza okuwuliriza eno story naye eno story egenda kunnyamba okuddamu ebibuuzo bye byabadde yeebuuza ate nange mbuuze ekibuuzo kyange munnyambeko okulaba oba nasalawo bubi oba nasalawo mbutuufu naye ate naye egenda muyamba okumanya koza ze nga mbuuza what happened naye nga saagala kukyogerako naye kati ayinza okimanya kati toddeyo wali yajjanga nnyumiza nze nyina ennaku nze gulaba mbonaabona nze mukyala wange tali supportive omukyala ntamye omukyala mukooye nze njagala kutwala gwe njagala kuwasa gwe njagala onzaalira omwana yazaalayo naye omwana omu njagala onzaalira omwana nze nkwagala kati omanyi nze saagala kudeetinga muntu ng'avumirira nnyo omukyala we gyendi because simanyi kituufu ki omukyala tolaba kasente ke kale nga mpitira mu mwezi ensonga omukyala akola yamukolera bizinesi naye talaba kasente ke amusaba from ekisookerwako ewaka paka ku kisembayo naye mugamba sente z'omukyala ozaagaza ki obuvunaanyizibwa bw'omwami kulabirira mukyala so ofaaki ne sente yaki sente y'omukyala omukyala baku sente naye nga keeping on agamba ebintu tukola byawamu naye omukazi ne bwogula eddinisa mu nnyumba nga mubulamu akamuwulira kagula netujja nga tubyogerako naye nebijja nga bintama nga byogerako like times and times nga biddingana nebijja nga bintama naye ng'alaga ayisibwa bubi ate kati awo nempuliramu ennaku negamba bambi si kirungi kubanga omukyala toyamba mwami wo kakati nga tukupa pulaani nti bagambye nti nga tukkiriziganya nti ngenda mukima ku airport naye mu process y'okwogera nga tukuba pulaani ebifo byetugenda osanyukirwamu nga tukola list
buli kimu twakikoleranga list so that tetu wasting time. Omanyi time ya vacation eba ntono, tetulina kwonoona biseera nti obudde bwe tugenda okyakaliramu, tugenda genda eno n'eno, tugenda kukola kino ne kino, tugenda kutwala abaana out, twakola list ya buli kimu. Tukola to-do list, ne tukola our favorite songs list, ne tukola biyitirivu. Nkugambe omanye excitement y'omuntu gw'omaze emyaka 10 nga tolaba muba muli bulala nga twesonga bannange nga nokola kututama nga tubeera fena tuli excited. Tugenda ddi ennaku zituuka ddi, omanye ennaku ate bwe ziba zisembereza vacation olaba ng'ezita kyatambula nga tukowokola. Buli omu akeera gamba muneba naye nze sikyayagala kukola, njagala kudda waka, nti naye njagala kudda waka, njagala kulaba hani bebi kugambye nze yange date yange yasooka netuuka nengende waka. Actually twayogerako nnyo, nyambuuza kiki lwaki wankyawa, kuba nze ndi muntu mwami sozi ogambe kyo kintu kibi, naye nze omuntu akyawa omuntu nga tamanyi nsonga ki, naye ng'ensonga weeri, naye nze nesitaje mugambe ekyo neto n'ekitabo ti ne kiyita. Kati omuntu asigala yeebuuza oba ono namukola ki, kati yambuuza nakola ki mudda, byonna ne mbimubuulira naye nambuulira ebyange. Bwe tutyo ensonga ez'edda ne tuzisolvinga. Omwami agambye ogenda kunzaalira, nyina ettaka eryindi, ngenda kuwa kino. Kwanze kale tofaayo, tujja byogerako nga tusisinkanye. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesubwa mu nsika ya furniture. Ganinya nyonyi nazira Kyaddondo. Nze namusookayo nga mbeerayo ennaku zange 3 ku lunaku olwokuna nga lwajja. Olunaku olwokuna ekiro nategeka ebintu byange nga ekiro nga ndaba talina kyayogera nnyo. Twali tupulaninze kufuna Airbnb tubeereyo for 2 to 3 days. Tekale kakati ekiro nga mpakinga bengenda okutwala nga ndaba talina kyayogerako, naye before that yaŋŋamba ng'akyali eri tukubye pulaani, naye saidi yo ebeere saidi yo ne saidi yange ebeere saidi yange. Nesitakitegeera naye sigala nga kimbuzeemukko katini awo, naye saagala buuza bingi. Nali njagala keeping a vibe nga going on. Obuuza ebibuuzo ebingi oyinza okumaliza nga onyiiza. Kati nga mweza message nga mugamba I'm going to check the Airbnb today. Nti okay. Ngamba banna. Akati nga mugamba akasente. Sigamba nti sayina sente, nayina sente. Naye bannange ogenda kubikula mpapula ku mpapula za Bible zimanya kusoma chapter ku chapter. Ate gwe oteekamu. Omukulu namugamba akasente, I think by that time yali ku airport. Akasente nga nteerako emitwalo 15. Gamba nti 15. Nti ye 15. Ngamba kale. Ngankwata emitwalo 15 nga ngenda BNB gye twali tufunye yali emitwalo 10. Kati nze nali simanyi nti basasula day and night, oba ogenda mala ennaku 3 tusasula day and night. Nga manyi nti buli lunaku olusasula lunaku nti emitwalo 10 ngenda kusasula 300 for 3 days. Bwe natuukayo nga baŋŋamba munnange ogenda kumalawo day and night, you have to pay for that. Tusasula amazzi, tusasula amasannyalaze, tusasula byonna. Olina okusasula day and night. Konze bannange saamuddira nga nkwata sente ezo zonna nga nzisasula.
nga ebintu mbiteekayo nga ndowerekeza ku airport nga ntuukayo nga munona kyuka omunona ebintu bye nga abireseeyo bafunamu issues ebintu byabwe ebimu tebabiteeka ku nnyonyi kati nga tufunaawo airport taxi nga tugituulamu nga tutuusa ku B&B saafuna B&B awala nnyo okusevinga transport nga tugirinyira nga tugenda nga tutuuka omukulu yatuuka nga gula oluggi nga afuluma ye nga agenda nze nga nfaafagana na charges abaali balemye ku airport taxi mumanyi how expensive it is abo abantu bayaaki sente basaba mpitirivu okuva wano paka wano akusaba sente nga zikujja Masaka paka Kampala nga nze nfaafagana na bills nga nsasula eza taxi wa taxi nga agenda akati nga tutuuka mu nnyumba yaffe ey'ekitiibwa tumaze ojjukira emyaka 10 netweraba omukulu nga yateekako bodi enje tunaba neŋŋamba kale tugenderaawo akati kati nze nga ntuuka mugamba wabula enjala ennuma navudde gye navudde nakedde nnyo cause flight ye yali yakumakya enjala ennuma tugenda tufuna ekyokulamba abaana enjala zonna gatambula kyokka ekitundu fena titukimanyi kati tulina tambula wamu zonna gatambula enjala kennume imagine okuva ku makya saanywa wadde amazzi flight ye yadireyinga yatuuka ssaawa nga 6 saanywa wadde otuzi ezo zonna essaawa ne tubeerawo ne twebaka ne tuwummulamu like okuwummulamu temulowooza ebyokukwata ku bayibuli ne tuwummulamu twazuukuka ssaawa emu ey'ekiro nga sinnalya ng'enjala ennuma bwe twazuukuka omukulu yali ayagala kusumulula kutandika kukuba ttendo naye mugamba gundi ettendo sooka oliteeke wabbali first of all tulina okwekebeza ekyokubiri enjala ennuma nga tugenda mu katawuni gamba lumpe maada bwe twatuuka mu katawuni ffenna twali twagala kulya ku kavaako basiramu bansonyiwe kasolo kafaako ak'eggwanga nga tutuuka nga tukanoonya tutuuka we bakatunda nga nnyingira ng'atuula wali ebbali nga ngamba genda okole order konza okay naye genda okole order siraba wadde ennusu we mwevaayo nga nkwata sente zange nga nkola order imagine sente zenna spending I paid for the Airbnb I paid for the transport okuva ku airport now I'm paying for what we are going to eat nga nsasula nga batuwa akanyama kafaako eggwanga bannange nze ebintu ebbanga lye namala nga siri Uganda natuuka nga bintu biri expensive abulijjo okukwatako ebintu bya bbeeyi nga agamba akanyama nga batuwadde katono naye nga ka mitwalo emeka sibo nga emitwalo 3 naye nga olaba akafa ke batuwadde temuli wadde naafuna n'amaanyi agacomplaining nti akafa nga katono kyokka tatodde wadde 10 nga tutambula tugenda tunoonya bagenda okutukeberera omusaayi tutuuka bagenda okutukeberera omusaayi bamaze n'ogutujjako omukulu atondola wabula nagamba ate kati ku musaayi sikwata zange ng'agenda ku mobile money ng'ajjayo ekyejo kyammeka 2 gamba ndi 2 ng'akireeta ng'akiwaayo nga batukebera omusaayi nga tugenda byamugamba distance okuva gye twapangisiza paka eno mu maduuka wala tugule ebintu byonna bye tugenda okukozesa for these days zetugenda okumalawo nti sigenda kudda eno nti kale nga waliwo akasente nga ntandika kugula bintu nga ngula kino nga ngula kiri nga omukulu agamba ayagala tugula akanyama ke tunaafumba enkya nga tugenda ku kanyama nga tulamuza nga bamugamba sente nga tajjayo sente nga nange nkeesonyiwa nga tugula byonna bye tugenda kukozesa bye tugenda kunywamu nga tugenda atudde ewaka ate kyokka tulya kava kaffe twetegeka twerefreshinga bulungi nnyo omanya abantu abeesonze batukebedde maama omusaayi mulamu nga tugenda nga tutuuka okuba ettendo nga tukuba ettendo simanyi oba edda nali muto nga simanyi ebintu biba bitya ndili utwasooka okudatinga maybe nali muto ate ye muntu gwe nasookerako kati nga simanyi
sijjukira ne memory yange byalinga bitya ebyedda yatwalanga budde bwenkana ki katoto kawaneno ku ttendo naye ng'akuba ettendo ttendo ligenda mu maaso ttendo lyo nga lyatwanga ndebe ettendo litwala eddakiika nyingi ngamba tuli ku ki sikyalina bugumiikiriza owange bikula empapula oyayi ng'abikula empapula olwabo omuzindaalo kwonako lwe batti oba olugalo okubikula ku bayibuli yatandika okusoma chapita esooka ng'omuzindaalo guweddemu amanda okuwunyako obuwunya okukoonako obukonyi weekuti ng'amanda temuli neŋŋamba okay maybe ebbanga eddene lye tumaze eryamazze gy'abadde nga talaba mukyala maybe yensonga kale tulinde obuddako nga tuddamu tunyumyawo tulaba ku muvi tunywamu tusanyuka nga tutandika kuddamu ttendo gwakubiri ttendo kaligende mu maaso nti kakati bikulako owange ng'okandaaliriza nnyo ttendo nga lingi tulina okusoma ku verses ng'ovudde okutendereza omutonzi oli ayaddamu abikula ku bayibuli bannange olwabo okugiwunyako bw'ati wambagambe ki ebigambo mwamisozi twakola bubi okubanga ebigambo tulina okubibika ekigambo kyetaaga n'okiteekawo tunakitegeera bulungi naye katubibike omuyayi nga kyekimu mukyala beki mukyala sozi mpulira olanga wano gefe ebbaawo ow'abakyala n'abaami bafunyireyo ku gefe ebbaawo bamuyita gefe ebbaawo nze naawe nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano ddama kofi 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Mukyala Sozi mpulira olanga wano gefe ebbaawo ow'abakyala n'abaami bafunyireyo ku gefe ebbaawo bamuyita gefe ebbaawo nze naawe. N'abaami beetaaga gefe ebbaawo, mu abaami abali kuno ku Sozi mwetaaga gefe ebbaawo, mwetaaga okweddaabiriza. Mpulira nnyo nga basinga okuba obulango bakuba bw'abakyala, nammwe mubwetaaga, nammwe mutuuka amaanyi ne gaggwamu nga weetaaga recharging. You need to recharge. Si ffeffeka abakyala tulina okwefaako mwezi ensonga, nammwe mulina okwefaako because okay back then nali muto nga simanyi omuntu amala budde kikiba kitya, sirabanga ku mulala, naye ate this was too much. Sijjukira nti luli yali bw'ati. It was too much. Nga kitegeeza omuntu okula, omuntu embeera emmere gye tulya amaanyi gaggwamu. Nga tumaliriza nga twebaka. Twalibako yali akooye yava mu nnyonyi, nange nakedde nnyo nkooye nga twebaka. Nga n'olwenkya tuddamu nga kyekimu. Kati ebyo n'embikoowa nga sikyayagala kuba ttendo, nga sikyaliagala because kunzanyirako buzanyisi, saagala kunzanyirako. Naawe mbuuseemu kati. Kaakati bwe twatuuka nga nzumulula nsawo yange nga njigyamu birabo, omwami nga namugulidde ebirabo. Yalina nno yantuma n'ebinene, simanya yantuma perfume zaaki baziyita batya,
vintage yantuma vintage ndowooza oba yantuma vintage babiki yantuma ebintu muleetereyo ku sente z'enaazirabeko muleetereyo ku perfume mugulireyo speaker nengulako byensobodde nemuleetera ebirabo saakoma kuleetera ye yekka nempaakigina omwana waffe ow'obuwala ow'omwami nemuleetera ngamba nti ng'aleese eki nga nninda kubanga emigugu twali tugireseeyo nze nga muwa byendeese zenna nga ndi musanyufu na simayiro zinkoma eno ate sireetedde omukulu nga nninda byange nga nninda emigugu gituuke bampe nange sigamba nti I expect something from him naye nga womanyi tuzze twesuubiza ngenda kugulayo kino ngenda kuleetera kino ng'omanyi omuntu naye yeerowooleza agenda kubaako kyakuleetera nga muwa birabo muwa n'ebyomwana omuwala waffe nga muleetedde obugoyi nga muleetedde amasavu g'engoyi munna kati nga tudda munnange awo mbadde nkabuusi tuddeyo eri ebyokukuba ettendo byo nali mbikooye oba mukitegeera bulungi abaana ab'obuwala okukwata ne bakutegenyera naye nga teri kivaayo omukulu aba ateekayo waati akazindaalo nga kagwa oluba okateekayo amanda nga gaggwamu oluba okateekayo kuba tekannatuuka amanda nga gaggwamu naye ndabanga ekyo tekijja kukola then ekiro ekyakikeesa olunaku olusembayo lwali tusubaawo musawa yondowooza mu kiro yazuukuka ankwateko ne mugamba gundi totawaana kati ogenda kunkola ki ogenda kunkolera ki mutwe gwange ngamba ogenda kunkolera ki tewali nalo kyanga lutuuka nga tulina ogenda ku airport yamu twali tulina ogenda kusooka ku airport tupikinga ebintu bye tubireete then tugende nga tugenda tupikinga ebintu bye okugenda opikinga ebintu bye twalina okulinnya taxi eza bulijjo etutwaye ku airport then tufune yangamba kwa booking oyo eyatuleeta luli wasigaza contact ye atukime naye mugamba nze sirina sente zamuwa abo babbeeyi nga ntandise okukwata akasente kange ntanze okakwatirira ndaba omukulu bukyatwazze nze spendinga ye tateekamu wadde ennusu nga mugamba babbeeyi nze sirina sente zingenda muwa ngamba it's okay tutuuka ogenda nti tetulina transport no wa taxi ng'agenda ku mobile money ng'ajjayo akatwalo akakamu gamba nti omutwalo gumu ng'agunkwasa butulinye mu taxi era bwe gwaggwawo kuba twalinnya taxi then ne tulinnya special etutuusa ku airport nga tujjayo ebintu nga tukomawo story kanjangu eyangu yaleme kutwala budde buwanvu nga tujjayo ebintu nga tukomawo ewaka nga twetegeka nga tufuneeyo airport taxi ngetuleeta ng'agyesasulira ng'akubira relative we ng'amulagirira ng'atunona balina bwe balina okundropinga nga alina kyenjagala okukolawo bandikawo awo ne bandikawo gamba nti baakulekawo tebaakulinda tebanninda negamba banna omuntu wange omu bw'ati tukyalinamu n'amaddu bandika ne mu kkubo ng'agenda ensawo yange yasigala mu mmotoka yaabwe ne mbaako we mbasanga ne bagimpa kakati nga neeberera eyo gye nali mbeera nga mbeera eyo budde nga buyitawo nze nga tingatandika okungamba ku plans ze twali tulina naye nze nga amaanyi nga gampeddemu ge mazima ng'amaanyi gampeddemu kuba ensonga wali ensonga tekola spending money nze kanza spendinga neŋŋamba tekijja kukola kakati omukulu yakandanga kunneegayirira tumiitinge nga saagala ne mumiitingako once twamiitinga somewhere ne mugamba ntwalaako nno ongulire kava kaffe kali tulyeko nanziramu naŋŋamba nze ngambadde nze wano mpeeyo emitwalo 2 banna twatuukawo ddi wano naye nga twatuukawo ddi awo basajjamu abali wano bakasitoma baffe abalungi ezimu items ze tulina ku Massive Quality Beddings bed covers banange bed covers ze tulina nyingi buli bbeeyi tugina
ffe bed covers zetuyina tutandikira ku 5,000 ate 5 ebeeramu essuuka pillowcase 2 mpaka bed cover gyenina esingayo ebbeeyi ya 8,000. kati ezimu ku bed covers zetugenda balagako zino bweziti zino bed covers zino. Ono bed cover bano abayina ebitanda ebinene mugamba ffe bed cover zaatubula twagala bed cover ezisukka mu 6 y'eno. Eno bed cover eri 8 ku 8. Abayina ebitanda bya 6 ku 6 nga mwabulwa bed cover ez'okuteekako ne zigwa eno n'eri. This is the right choice for you. Bed covers mukala zonna. Katolye bed covers zino ono VIP Carolina naye wali mukalazi ono afulumira mukalazi nnya pure white aina cream katunoli bwensose aina ono kala bwati. Katono VIP Carolina aina naye kalazi zaayo nga bwe mumulaba wano. Zino zirabira ddala bed cover. Zino zoraba wano zino baziyita bed covers kabeja bw'ogitwala tojjula ate quality ate biki zino zo tobuuza era ne quality ogirabirawo. Zino quality yennyini size yeeyo buli kimu kyonna okisanga muno. Ku Masses Quality Beddings ffe twasalawo baleetera buli kimu. Leero nasazeewo okwogera ku 8 ku 8 kubanga abasinga ezo bed covers zaababula. Mugamba ffe bed cover enene ezaatubula bannange zino weziri. Tuyina ne bed covers ezimu eziba n'omubiri omutono omubiri omunene zonna bed covers zonna ozisanga waffe. Banange mujje mutuwagire amazima ge tukulembeza ffe ebirungi banange bakasitoma tubiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twatuukawo ddi awo omusajja okusaba omukazi ssente. Banange si kugamba nti sente yali ennuma. I had my money naye omuntu nze ngamba omuntu oba oyagala omuntu olina okuspendinga ku muntu gw'oyagala because nange nali nspendinze ate nga zenspendinze tezinnumye naye ate nga siraba muntu gwendi naye wateekamu effort. Ati twalina pulaani nga tulina gye tulina okugenda nze naye mu kyalo kyaffe gye nva sigenda kyogera ekyalo. N'obudde ne butambula nga nde bw'omukulu tateekamu effort. Okukuba obukubi essimu nga mbiipinga ku ddakiika zino eziri Uganda ez'okugula obuguzi ddakiika bakuguza ddakiika simanya mmeka obusente obutono naye nga mbiipinga nze ne mukubira mbu eddakiika zaamulema okugula. Eyaŋŋamba nti mukyala we bagenda kwawukana tebakyasobolekana ng'oba okuba esingamba faako sooka oveeko omukyala wuunaze ngamba bana omukyala ng'amutya nnyo gwe yaŋŋamba nti tamwetaaga tebakyakolagana simanyi bagenda kwawukana. Eyo tufeeyo nga tutambuza ebbanga nze nalaba tafaayo mukyalo kyaffe naye njagala okugendayo kozi naye nina bengenda okulabayo naye nayo twalinayo plans. Nze nga netegeka nga ngenda nga mugamba nze ngenze mbondese ne mugate nkolere ki nze ngenze gwe tusobola kulekawo famire eyo tugende nga tugenda nga ngenda nga ntuuka eyo emanye yewaffe mukyalo waliyo akanyama aho kayitirivu nga ngamba nga nkubira esimu ngamba twalina pulaani ey'okgendayo tuli akanyama naye kyoba okola gulayo kogula ng'okomawo ompaakingire ngamba bannange nze ngula ennyama ngipakinga enjireete ate ekyo kyamalako pulaani ne mugamba nkukulire nkupakingire sijja kusobola. Nga nkomawo nga neegayirira okundaba nga neegayirira okundaba wabula nze nga interest yagwamu dda. Kati lunaku lumu jjukira twalina plans twakola ne list. Lunaku lumu nga nkubye essimu nga ngamba nti ekifo ky'abaana ekisanyukirwamu nga ngamba omanyi how much ze basasula okuyingira nga mugamba I'm not sure because ebbanga ffenna tumaze lirimu nga tetuli mu nsi so gendayo ocekinge olabe timbadde njagala twala muwala wange nengamba wadde yagala twala muwala wo twalina plans tugenda kutwala abaana baffe bonna naye munaye nga tabirinako ebyo nga tabirowooza nako nti twalina plans ng'atwala mwana we ng'akajanja kanzigwa nga neewummuza nga mmanya nti omusajja omufumbo ng'alina omukazi newakugamba biki gwe kola ky'olina kukola naye tofa kuba ebigambo kubanga baba balimba
bakazi baabwe baba bakyabaagala naye nga balimba. Nga mbeerawo gye mbeera lumu omwana wange nga yali mulwadde nga neegayira ayagala kundaba nga mugamba nina eddwaliro wano wendi jangu ondabe ng'ajja. Jjukira nze yawaayo ebirabo byange nempa n'omwana ebirabo saalaba ku kirabo wadde n'eki wadde akakomo akatini wadde jiika eya pulasitika siina kirabo na kimu kye nalabako owulira akajanja k'abaana abawala nze nguze ntaddemu mugulidde ebirabo muleetedde talina kyeyangulira kyeyandetera wadde n'ekimu n'omwana nze naleetera owuwe naye talina no annange nga neegayirira tuzeeyo eri ng'ayagala kujja kundaba nga mulagirira ku ddwaliro we nali ng'ajja. Bannange omuntu akugambye ali mu ddwaliro simanyi oba mu bwongo bwaffe tuba tu expectinga too much naye ng'abantu bo tebalowooza kyolowooza simanyi naye nze omuntu wangamba nti ndi mu ddwaliro nina omulwadde nze nganza n'entegeera yange entono ndowooza nti nina okumugulirayo something kale newe kiba kyakunywa eky'omulwadde ogenda okulaba omulwadde obuba buwoba engalo ng'ajja yajjira ku booda nga nkubira essimu ndi wano nga ndeka omulwadde munda nga njja nyimirira wabweru nga ngamba ndi wano nga mugamba va ku kkubo gy'oli jangu wano onnengera wendi kandi ababenyola n'owabooda nze ababenyola n'owabooda agamba ati bano abenyola n'owabooda storage kati ng'owabooda awete eno owabooda ng'atuuka watuka ngamba sebo sijja kutuukayo nneeyo nze nkoma wano ndingamba ki ono amuzaayo kiki ng'owabooda amubanja lumu olukumi olwo ng'atuuka miraawo n'owabooda nga ngamba nze mpaayo 10 bw'atyo bw'ayogera nze mpaayo 10 ndowoono owabooda okwewala okuswala tuli bantu bakulu nga ngenda mu nsawo nga njala 10 nga ndumuwanga owabooda ningamba bannange oba omanyi nti tolinaamu kasente ka booda okuva wali waavudde okutuuka wano wendi ku ddwaliro it's not a long distance yalitambudde bwebigere lwaki omuntu oba weeswaza bwoti bannange abasajja twatuusewo dde wano obutaswala tetukyaswalirako ddala wadde akatono nga muwa 10 ng'aliwo owabooda nga jandeetedde akasawo nti akasawo yakangulira eyo gye yali mu nsi gye yalimu nali njagala mugamba zzaayo akasawo ko kuba n'akasawo kennyini nindabika gye kamu nali sikaagala nali njagala nakasuulira mu kkubo nali njagala kasuulira mu kkubo akasawo ge mazima naye ne ngamba waayi kankatwale kagabire omuntu ne ngatwala ne bamala tujjanjaba ng'aliawo wabweru alinze ne bamala tujjanjaba talina kyaleese andeetedde akasawo kamu kokka mu ngalo nga ngamba njagala tuddemu tusisinkane ne mugamba mpuulira ki exactly ky'oyagala tusisinkaneko oyagala tusisinkane tukole ki onsisinkanye olwaleero woba olina ky'ongamba kiŋŋambe kati nangamba njagala tumiitinge tutekingeko sometime oba okay nenfunaawo booda nze neŋŋenda ne mulekaawo mu kkubo niwayitawo ennaku endala 2 olunaku lwewangamba okunsisinkana neŋŋamba ye abange nga nkwata lunaku nga mugamba enkya tusisinkane ngamba okay nga mugamba sooka ombulire tugenda kukola ki mu lunaku olwo nkimanyi mbe nga ndi prepared manyi ne wetulaga manyi eki kyengenda okwambala olina okwambala okusinza ku kifo kyogendamu naga batugenda kwesanyusaamu tumale tulyeko out naye ng'ebbanga naye twali tukomyewo tampitanga kumbu oba tugendeko out tunywa amazzi ag'ebitaano aga yaketi oba aga ice ag'ebitaano yali yangamba okuntwala masindi oba masindi musimanya waliyo ebintu ebirungi nga takyogera nako nze paati yange ey'okugenda nze kyenayinsosa omusuubiza nti nze ngenda okunoonya Airbnb and all that ezo ennaku nze nga ngikoze paati yange nga ngiplainze naye ye nga talina kyakozeewo nga musisinkana nina wenda musanga mu kafunda
ng'alinawo omukyala gwali naye nga ntuuka nze saagala nnyo okuba mu public saagala nga ntuuka nga nnyimirira nga naye ayimirira n'omukyala ayimirira nga nze sigenda kwesimba wano ku kkubo nga ngamba tuddeko wano mundabika ate lwaki ontwaleyo munda mbuzikiza utuba tuna gye tulaga tugende ng'agamba omukyala eyo no gwe nali nkugamba kati nga mugamba nti nkolaako nga mugamba oyagala kukolako ki ng'agamba omukyala oli nkolaako kye nagambye nga mubuuza kiki kye bagenda okukolako nga nzize ebbali nga ngamba anti oyo omukyala mugamba tufunira lumu nze tugende ompeeko bw'atyo nze tugende ompeeko bannange nagatta biri byonna byonna obusungu ne mpulira nga nfyuminze ne mpulira nga obusungu bulinnye ne mugamba first of all nze toddangamu kunsabira mu bino bifo bya kisiru wano we tuyimiridde olabidde okunsabira ekirala olulimi lw'okozesezza teruwa wadde ekitiibwa omuntu ani gw'ogamba nze tugenda ompeeko ne mugamba tuyimiridde na mu kkubo osazeewo okunsabira mu kkubo nti nze tugenda ompeeko bwa nti nateseza n'oli omukyala nfunira lumu nga ndowooza ne lumu gye bagenda omufunira si yakusasula ng'agenda mufunira mu kitanda kye ne mugamba ekimu ku bye sigenda kukola kwe kuwaako sigenda kuwaako naye naawe nkoze bubi mbadde nkwesunga duli saasobola kukikola bulungi kubanga nali maze ebbanga ddene naye kati nakyaginga dda mbadde n'omukyala kati mmanyidde kati tugende nkulage nti mmanyidde nkulage nti mmanyidde kati omutaka akola konze saagala kulaba mutaka bwakola sijja kuwa siina gyendaga mpulira obusungu walinga mpulira obusungu nanga bakali tugende samwe tubeeko kye tulya konza okulya tugende tulya nga tugenda nga tutuuka eyo ng'agulayo obunyama bweba bwamutwala simanyi nakumanya nga tulya agamba kati ndawakyanyi waliwo nkusabye bubi naye kati tugende nemugamba sina gyendaga nyamba siina gyendaga tugende nkolaga ero lisaakola bulungi koza siina gyendaga agamba bwoto bwonkoze ate flight yange yali yanaku nga 2 maaso kuva ku lunaku flight yange yali nga yanaku 2 ko ye bwoto bwonkoze nti ye sigenda kukombya nga nyina obusungu omukulu byonna byeyansuubiza talina n'ekimu kyakozeeko nze mutaddemu ssente mpitirivu tanteekangamu wadde n'emitwalo 5 naye nga nze mutaddemu ssente ne mugamba ojjukira bulungi plans ze twalina nangamba njukira bulungi plans ze twalina naye nafunamu money issues natuuka ewaka wange nga nyina ebyokola ku nnyumba bingi awo obusungu ne bweyongera byangamba omukyala ayagala mukyawa twewase muzaalire annyumiza yatuuka ewaka mu maka ge mu nnyumba ye nga mulimu ebibulamu simanyi mu bulamu enzigi simanya mu bulamu biki nasooka n'agula ebyo byetwapulaninga nasooka nabiteeka bayi ne mugamba ku vacation yo mpanvu ogenda twala bbanga ppanvu vacation bagisasula lwaki sente ziwalina twasooka kukola byetwapulaninga then emyezi egiddako nze nga ngenze n'olyoka okola ebyomu nnyumba ennyumba yali edduka wali twalinawe weebaka n'agamba nti byali byabwangu simanya biki ne mugamba kale kasita famire yo wagirabira sigala ne famire yo nze ndeka tokolawo otyo nkwagala nnyo konze ebyokwagala bibeerawo olina omukazi olina omwana beera ne famire yo kati awo neebuliza nti decision yange gye nakola ey'okwesonyiwa omuntu nakola kikyamu oba kuba nze awo nali sirabawo mulamwa mu muntu nga teguliiwo tewali pulaani wadde tewali kuba bwe nakomawo awo saamuwanze nagaana saamuwa era netwawukana nenyenda naye n'agenda bwe nakomawo wano nampeeza message nakola ki ne mugamba tewali kye wankola naye tukite tetusobola genda mu maaso olina famire beera ne famire yo nze nange embeera gyendi tewali kye tusobola genda mu maaso nakyo n'agamba nze nkwagala nnyo nze ebyo byonna ebyomukyala nze benakugamba bituufu just why I had to act I had to pretend nengamba pretense kyotegeeza aba waliwo pretense endala gy'ogamba ne mugamba beera ne famire yo ekwetaaga nange ndeka mbeere gyendi
Then after some time ngatanadda napeza ni wabo nako yampeza ngama muleyo kasente ningamba kakati nenjijukiramu byangamba ngebya mukyala we nga tutandika ndi mukyala we tamu support ndatakola ki naye nga bwaba yamusabanga sente bwatyo nga bwe yazinsaba. That means I need ekizibu. I need ekizibu. Sente saazimuwa ndeka. Sente saazimuwa nagamba gwe nkujjeko omukono sikuddira. Vacation ye neggwa nadda. Yali tankubira nnyo bwe twali mu vacation nga tankubira. Bwe yadda ku kyeyo omanyi balina waba omuze gw'okwagala okutambuliza ekikukyeyo abantu. N'alowooza nti agenda kuntambulizaako ekyeyo n'addamu koze eza buli kaseera. Yankubira ne mugamba kyenakugamba kyekyo beera ne famire yo nze neesonyiwa. Sisobola kwesonyiwa nkwagalidde ebbanga gwe mukyala wange simanya byekineŋŋamba ebyo bya kito bino nze tebabiŋŋamba ndi muntu mukulu. No. Ne mugamba ebyo tebikyakola beera ne famire yo. Nakola ki? Okay, mbuulira kiki kye nnakola. Naye kati nga kyenyankola nkitandikirewa. Munyumiza emboozi eno okuva gye yatandikira paka we tutuuse nkole ntya. Actually, nali so disappointed. So disappointed. Ningaba omuntu gwe nali manyedda. Gwe nayagala edda mu myaka gye tweyagalira like 5 years. Nga kiyono ngono omuntu ali completely different. Nga tanze kufaana nga bana abakuuzi. Omanya abasajja abakuuzi. Nga bwafaanana. Nemmuta. Sikyayogera naye nze soogera naye ye yagezaako like times nga nkubira nga bwe twali before naye nga sikyasobola nga sikyasobola kigumiikiriza. Kati nga twogere ki? Twogere ki? Sorry. Webale kutuweereza mukwano. Webale tuwa ku magezi. My dear brother, I know nti show ogirabye mu bujjuvu. Ebibuuzo byobadde weebuuza ku biki ebyabaawo between you and that once a girlfriend of yours. Nzikiriza nti kakati ebibuuzo ebyo ofunye ansa zaabyo. Nsaba ompeyo eddakiika zijja kubanga 10 tubeeko bye twogera n'abakufaanana tugguse ensonga zino. Njagala okutegeeza abaana ab'obulenzi waliwo olumu ebintu ebitwogerwako nga tulowoozanga bye bagamba abantu abalala wali badde kaawunga teweezuulanga kubanga tofunangayo nnyo muntu muvumu avaayo kukugamba bunafu bwo nga bwe babyogera olaba biri wala bibogera biri ku baggayi balala. Njagala okutegeeza olwaleero obwobanga obadde tokimanyi nti oli mu basajja be bayita stingi. Kati ate stingi kya luzungu nnyo, abasajja be bayita abakopi. Kubanga njagala okugatta obukopi, obukodo, obunyaga, obufuta, obukoga, kigambo kyekira bane muje mutubulire ku bigambo awo mumbeja nabaddawo twongerako mama Mami Shamira wano twongerako obukodo, obukopi, obukoga, obufuta, obunyaga, bigambo kyawo. Eri abantu abamu nga beetaaga kutuulako one day ne babagamba I am one person. Akamu kubonera akalaga nti nkwagala is when nga nsobola okugamba ekintu ekitansanyusa about you. Omanyanga nti ennaku zembi zikujjidde bw'obanga obadde kyali wange nonyiiza nga sikunyega. Mba ninawe nakuteeka nakurapinga nakuzingazinga nembaako akagugu mwenkussa nenkateeka ali nenfuna kimaaka nenteekako ono musiru ngaawo waagwana. Kati bwe mmala ozuula omuntu nti muje tuba tukyakaayana ki? Kubanga emirundi gyonna gye mba nkugambyeko oba teweezuula oba tewutegeera kye njogera. Kati lwaki kambeera awo bwe mba nga tusobola okwogera nga twogera bwe kiba tekindiiko bwe mba nsobola okukola kyoyagala bwe mba sikisobola tuveeyo. Njagala okunootinga ebintu wano. Sister ebimu ku bye mutaawulidde yatandise nga ajuliriza one of my shows we nagambira nti no osisinkana omulenzi mu primary mu secondary ku campus ne mwagalana n'abakyaliwo
n'aba coursemate n'aba classmate n'aba schoolmate n'aba villagemate n'aba workmate ne wayita ebbanga lya myaka 3 4 5 10 nga temukyeraba naye ng'ojjukira omuntu gwali nabyo mu biseera ebyo ku ssomero mu company at campus nga he was a nice guy. Baba muwala yali muwala nga muwala yali cool. Tokolanga ensobi okwerimba nti after 5 years 10 years 3 years omuntu oyo ogenda kusinkana y'omu. Sister ko yajja okuvaayo ng'asiga ekifaananyi guy gwe yalina gwe yayagalako before mu secondary ng'akyalina ekifaananyi kiri. After 10 years basinkana ng'agamba maybe she's meeting a cool guy again. Bagenda okusinkana ng'abantu babiri banjawulo ate enjawulo ennene. Nanotinze wano ebintu. Yagambye nti tayagala kwagala gaya, tayagala kudatinga guy ng'ayagala obubi ku mukyala we. Kitegeeza eri abakyala nga it is okay okwagala guy ng'ayina omukazi. Like the Muslim community akimanyi nti oli alina okuba ne hakki nnya bw'abanga akisobola. Naye n'agamba nti tayagala kudatinga musajja ng'ayogera bubi ku mukazi we. Ate kambabuulire, omusajja bw'abanga ewuwe anyigirizibwa nga ddala byayogera byebi-happening awaka, bw'ogendereranga njagala kukubuulira olina obubonero kw'olabira. Truthfully, ng'ozuula n'oluvannyuma nti byakugamba bitono n'abaako byeyerekera n'abaako ne byalekera oli. Eri abasajja asobola okugamba ebintu ebi-happeninga mu maka ge, naye ebiseera ebisinga olw'okuba ayagala okuba nga ava mu kinnya ky'aba alimu, bw'abikugamba biba bikwatikako. Bwe ngamba ebikwatikako, ayinza n'okugamba nti kati ngenda kuddayo ewaka, ngenda kukubira, bwe nkuba toyogera, gwe sigalako. Asobola okuba nga ali waka ne wabaawo conversation etandika, nakubira essimu n'obeerako. Asobola okulaga conversation yaabwe, they were talking about something, n'akulaga. Nga bw'obiraba n'owulira okwogera kw'oli, ate ng'osobola okujajinga ava ku muntu ayagala okubiza obubizi omuntu. Asobola okuba nga akulaga ng'osobola okutegeera nti ono guy yagambye bw'ati mukazi we. Mukazi we n'addamu bw'ati. Oba omugayi yatandise bw'ati, oba omukazi yatandise bw'ati, guy n'amuddamu bw'ati. Kati ng'osobola okugeraageranya between the two. Abo bagayi gye bali. Naye nkubuulira kituufu abasajja bakozesa nnyo enkola ey'okwogera obubi ku bakyala baabwe nga baagala sympathy, baagala kubasaasira. Ate era n'abakyala gye bali. Waliwo abakyala abanoonya okusaasirwa mu basajja, bagala ne bamukwana, abamu asobola n'obutayogera nti mufumbo. N'awoza musajja atulekawo, musajja atusula mu nnyumba, era kyenkana ne bw'obizuula nti mufumbo ng'agamba nti naye okusinza ku byenze nkugamba, era kyenkana ninga atali mufumbo. Omusajja atusuulawo, omusajja tasasula nnyumba, omusajja taweerera baana, naye nga wallahi ye Mungu ng'omusajja abikola. Ng'abikola byonna. Ng'oli alina muzeegwe, mbaliga ze zimusumbuwa naye nga byayogera ku musajja nga si bituufu. Kati nga bwe kibeera ku bakyala n'abaami bakikozesa, kati abawala balansinga nnyo. Ekirala, omusajja eri abawala nga yagamba nti sobola kwagala musajja nga alina omukazi omulala. Kati omusajja n'asiga ekifaananyi ekyokuba nti agenda kwawukana ne mukazi we, era nze gwolaba anytime from now mu ddoboozi ya publicity nateete, anytime from now tugenda kwawukana. Njagala kukubuulirayo ebigambo bino. Omusajja bw'akugamba njagala nkiddemu bulungi Ivan ne Ani mumpulirize banyinaze. Omusajja bw'akugambanga nti agenda kwawukana ne mukazi we, yamutama, amuyisa bubi, yamukola kino kino, n'olwekyo anytime from now bagenda kubanga baawukana. Omusajja bw'akugambanga ebyo, bw'obanga obadde olina abasajja abakukwana basatu, oyo mu crossing musazeemu, mu disqualifying nkiddamu. Bw'obanga oyagala okubeera ne relationship ennungi, weewalanga nnyo okuyingira mu relationship ey'omusajja akugamba nti agenda kwawukana ne mukazi we, ne bw'obizuula nga biba bituufu.
eyo teteekeddwa kuba nsonga ekusisinkanya omuntu ng'oyo. Ebyo ebiseera bwe bityo abantu abasinga obungi tebaba soba mu decisions ze bakola. Let's assume agenda kwawukana ne mukazi we. Kiki ekibaawula? Kubanga asobola n'okugamba nti bagenda kwawukana ng'omukazi yagenda. Asobola okugamba nti bagenda kudivorcinga ng'omukazi yasaba divorce. Kati ate omusajja tasobola kugamba mazima nti omanyi omukazi yankyawa yankwata nakola kino na kino. Kakati gwe ne weesunga kiri kubanga omusajja poliisi egenda muvaako abeera awo ng'ali free taliiko poliisi. Mukwano noonyereza omanye lwaki. Ebiseera ebisinga ne bw'ozuula kubanga osobola ozuulanga mukazi we yamukwatidde mu bwenzi like omusajja yakwatidde omukazi mu bwenzi. Kati n'amukyawa oba n'asaba divorce baawukane. I want to tell you, it is not that the right time okwagala omusajja oyo mu mbeera bw'etyo. Abajja kukumalirako busungu bwe. Such relationships tezitera ku working out. Kubanga abeera naawe alina obusungu bungi ku mukazi we, kati ajja n'abutransferinga ne budda ku ggwe, bw'akubira nga tokwata n'akuteeka mu kifaananyi kya mukazi we, aba tannaba kuwona ebiwundu ebiba byamuleeteddwako ekyo kyamutuuseeko kyenvudde nkugamba nti tosagambiza simanga akimezezza okwenjala. Mukubanga omusajja bali mu kwawakana ne mukazi we, bali mu process ya divorce, gwe n'ogamba nti kati awo olonda kiwedde mukwano. Abo baba n'ebizibu bingi era relationships zaabwe ezisinga ezisookeemu 2-3 zitera n'okubalema. Nga zino relationship azikozesa ku healing. So after healing bw'omuntu bajja okukozesa ng'eddagala bw'amala okukumira eddagala omala okulimira n'owona ate n'obanga okyetaaga ddagala eryo. Do you get the point now? Nolwekyo ako kaali kabonero ketumakinga nga red flag. Ekyokubiri bakoze vacation plan, bazze mu laavu. Kati kino bwe nkiza ku side ya sister brother nakusabyeyo obudde tugenda kwogera. Bw'okiza ku side ya sister njagala kwogera bino nga njogera amazima agakaawa eri abaana abali ku byeyo. Saagala kukozesa kigambo ekiri MUYIMO. Saagala kikozesa. Njagala kwewola ekigambo kye bayita okulakasira. Njagala muyige okwawula. Abasinga obungi ku mmwe mutera okukola decision ez'okuyingira mu relationship nga muli ku byeyo naye nga ekisparking embeera eyo ekibasindiikiriza mu mbeera eyo kyekiri kyenjogedde kyensose n'ensparinga wano nenkozesa ekigambo okulakasira. Nyonta. Nenjala bategeeza baswiri ennyonta eyo ebaluma ng'ennyonta bw'eneeruma omuntu. Sinnaba kulabayo muntu nnyonta gwerumye ennyo n'atuuka awali amazzi n'anywa liita 3, liita 5 oba liita 10. Sinnaba kulaba muyala nnyo ku mukolo o anywhere ng'olw'okuba enjala emulumye nnyo ku luno n'atuuka okulya n'alya ×2 ku kyabadde alya before. Nolwekyo njagala obategeeza nti ekyo ekibeera kibawujja kyekintu ekigenda okubeera sorted within like 10, 20, 30, 1 hour. 30 minutes. I mean 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 1 hour. Kakati eyo move yokka bw'oba togenderedde eyinza okubeera ey'obudde obutono negenda ekutomeza. Nolwekyo okwo okutandika okuba pulaani kwe mukuba ekiba kibatawaanye ennyo kyekiri kulakasira. Obeera awo ng'obbaaninga ng'ogane bannange nti onooke mukwatako bannanga nandaba kati n'otandika ebirowoozo bino naye nga munnange ekibatawaanya in quotes kyekiri. Kati Mukama bw'akuyamba n'otegeera nti ekimu ku birwadde byo nyonta. Nkalamata actually kati tuve mu level y'ennyonta tugende mu level ya nkalamata. Nti ekikutawaanya nkalamata ojja kwetaaga okusipingayo emimiro nga giijo ekibadde kikuwujja kikukke. Kati bw'omala okutegeera ekyo then ofuna self control n'osala speed n'ogamba abaayi newankubadde yinyonta ennuma. Naye ennyonta bw'ennuma ngenda kunywa mu kitaba.
ennyonta bwe nnuma kyengenda kunywa amazzi mafumbe oba nze ekikulu kasitanywa olw'okuba enkalamata eba ekufuga abasinga obungi mukola ebintu ebyokwejjusa naye ng'ekibapushinza oba ekibasindiikiriza yembeera bwetyo nolwekyo muyigo kibalansinga ekitera obbatawaanya nkalamata. Ensonga endala Guy ndoza kati wano nga bino sijja bimalayo cause ayogedde ku kyagife ebbaawo kituufu abaami tubyetaaga nnyo tubyetaaga ate nnyo ekyo kyategerekese saagala kyongerako. Yamuleetera ebirabo Guy n'ataleeta. Sister Guy yakugamba nti yali yaggulira ekirabo ky'amazaalibwa era n'omugamba akikuweereze n'agamba ajja kiwa maama wo ng'akomyewo ekyaddondo. Bwe nawulidde ekyo n'enkakasa nti alimba. Njagala nkomaawo kati ngende butereevu eri abaana ab'obulenzi. Kambabuulireko bw'oba waliwo ekinyuma ye musajja okulaga obusajja bwe ng'alina omwana ow'obuwala n'azanya ekitundu kye ekyokubeera omusajja. Mwana mulenzi wayolesa kye bayita obukopi, wayolesa obukodo. Era kankubulire Brad weesiimye nnyo nti sister ono 1 eddoboozi alikwese, eddoboozi ndikwese, tayogedde mannyago, tayogedde mannnyage. Kakati kino ekintu kimanyiddwa wakati w'abantu basatu, nze, iggwe ne sister, kukujjawo n'abaana abakuwulidde abatakumanyiiko mutwe na magulu, tebabimanyiiko mayitire. Naye Brad njagala okukutegeeza ebigambo bino oswadde n'oswaluka, oswadde. Bwe njogera bino njagala mbyogera eri ggwe n'abasajja abalinga ggwe. Bannange mbabuulire mmwe neewuunyiza nnyo wenyinza obutakumalirako nnyo budde, wallahi ebigambo bina byonna byewayogera wali olimba. Kati awo nyinza obutakutwalirako nnyo budde, wali olimba, wali muyaaye, wali tolina kigendererwa kirungi eri sister. Byonna byonna byewayogera wali ozze ng'otesitese, olina enteekateeka namutaayika, ojja obwebwe ne sister, omubwebwe ne ku bbiiru ye, omala olekaawo. Muddeyo ku kyeyo, akutwalirizeeko ku kyeyo nga mukazi wo mu bifaananyi, just kuimagininga bimaginize nti mukyalawo ne tewalina kigendererwa kirungi. Teri musajja alina kigendererwa kirungi n'atambuza obulamu bwe buti. Omuwala n'akupiikinga ku kisaawe, tutandikire mu kugenda okubukinga we mugenda okusula. Kakati n'omuweereza emitwalo 10-15 nga mwogedde enteekateeka. Eyo enteekateeka waali badde omusajja ow'obuvunaanyizibwa osaba ka budgeti nti ogenda okulambula Airbnb, bw'omala okulambula tumanye, n'okwata emitwalo nti 5 n'ogiteeka ku ssimu n'owakasuta ati tetenkanya. Omuwala n'akunona ku kisaawe n'asasula special, n'otuuka ng'ovaayo mu mmotoka ovunyula buvunyuzi lunyuma n'oyingira n'ogenda ku mobile money. Omuwala n'agula enva zammwe, bw'amala okuzigula bw'ogenda n'owithdrawing awo emitwalo 2. Abasajja ab'obuvunaanyizibwa kye bakola, yaweereza eri 5 kubanga kankubule gy'obadde walaga obadde tewagenda kunoonya bubudamu nti kakati Uganda yatereddemu n'okomawo nga oli buggo tolina eri wagenda kukola. Bino tewali yabadde abikukaka, tewali yali abikutumye, wali muntu mukulu anywa kyayaayo kyanga tebamukuwoleza. N'okwata emiggo nti aga wakomawo ku vacation. Bannange ekigambo vacation nakyo tukinoonyerezeeko. Bw'otuuka ekyaddondo nomwe mwali abantu 2. Ebintu bye mwali mugenda okukozesa we mugenda okumala ennaku ezo si 3. N'okwata muli 2 ne bw'okwata emitwalo 10. Ebifo ebyo bibeeramu buli kimu okuggyako emmere oba ebikozesebwa ebyokufumba n'ebifumbisibwa byonna bibeerayo. Emitwalo 10 abantu 2 temulina kye muyinza zikola.
Oh my goodness. N'omukwasa emitwalo 10 oba 15 nti katugule ebintu bibeerewo. Bwe mubanga abanaagendako awalala kati waliwo ne bwayingira ng'asazeewo okuteekamu akasente ke. Akasente ke akateekamu nga kwongerezaako bwongereza. Mwabajetingidde emitwalo 10 n'ogimukwasa n'akomawo ng'aguze ebintu bya mitwalo 16 ng'ataddemu 6 gwe. Oyo ye musajja. Naye n'okona nze engeri gye ntya n'okulya ebintu by'omwana ow'obuwala mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Bannange obanza okukula nnyo n'emmange kyannyonoona. Naye mbabuulira omusajja aba takwagala. Aba ayagala kukozesa ajja kutuuyanire kakukolereko dduyiro ate no n'edduyiro basasulayo omutwalo. Aba takwagala. Ne Brad waswala gamazima gali nti waswala n'okikinala ku mwana w'abandi n'omugamba nti mpaako. Omusajja akwagala takubawo gagambo bwegati bannange. Nange Brad mpaako ng'olinga asaba ebintu bw'osanga nze omulalu obulungi nkugamba leeta akaveera nkuteeremu era nkuteeremu waafu kiro oba kwota mpaako. Ebiba byogera omuntu muli nnyo tight ate ng'akabanga katambudde ng'osobola kikubawo naye oyimiridde ku kkubo. Njagala kumaliriza show nga nkugamba ebigambo bino. Ekyokwogera ku mukyala we wamwogerako yali nsobi. Olulala obanga mukulu ekimala n'omugamba nti mukyala wange gy'ali era mwagala naye nina ensonga zange lwaki njagadde omuntu omulala. Omuwala n'agamba nti sigala ne mukyala wo sijja kisobola oba n'omuwa ensonga zo n'akukkiriza ne mugenda mwembi naye ekyokunona mukyala wo kirala. Bw'owulira kirasi y'omuwala ono njagala mbasiigire ekifaananyi ky'omuwala ono ate anankuba tajja kunkuba. Njagala mbasiigire ekifaananyi kya sisita ono njagala oddira omuwala nga ddira abawala nga ba Diana Nabatanzi. Bwe nkugamba njagala mu birowoozo bw'osika Diana Nabatanzi bw'oti osika omuwala ng'ono ba Morini ba Florence Nampijja. Njagala osika omuwala afaanana bw'atyo. Kirasi yeeyo nkiddamu kirasi yeeyo. Kakati bw'omala okuwuliriza bye boogedde ku ggaayo ono kale kankwese ekyokulabirako kyali wanga mwagala nnyo ate ayagala nnyo muziki wange so faani wange ate nanga nzanyira bulungi. Njagala character bamita Conrad azanya ne ba Aromatic kati va ku Conrad ng'omuntu ne character ye ate no yaba bane sente ate agaba ne sente bano kugamba mbwe mpya Blood omwala ono bwe mulaba ne bwe muwulidde bw'ayogera ne kyempulidde kyakwogerako ansiigire ekifaananyi ky'akasajja nga there is a big difference era ng'olaba yalowalinga standards ze nnyo nga kugamba nga yalinga asetolinze for less nga ekiraga nti wali muntu wanjawulo nnyo n'oli gwe yali amanyi so nga ate bw'ayogedde wali munene nosobola osanga omuntu nga munene nga I don't know. Mwana biswaza abawala bano bangi bafunye ekifaananyi ky'abasajja
ekitali kituufu kati ne basisinkana abasajja abatuufu naye nga babeeyisizaako mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa olw'ebyo bye basisinkana ku balenzi abamu abaasiga ekifaananyi nga tebali presenting abasajja bonna naye nga abakyala ne bafuna obusungu bagenda okujja ku balala nga batomere babayisamu buyisa gaali kubanga basisinkana experience embi bwetyo. Okitegedde lwaki yakukyawa? Mwana mulenzi ofunyemu ekyokuyiga, nvudde ku ono blood ngenze ku mulenzi omulala, ofunyemu ekyokuyiga. Ate omuwala ofunyemu ekyokuyiga. Ekisooka enkalamata ejja bakozesa ensobi abali ku byeyo. Mujja kusoba mutomere amalebe. Ekirala mugenderere nnyo abantu be muludde okulaba newankubadde mwali mwemanyi abantu bakyuka. Omuntu gwe wali omanyi nga mukyali eri ebukalasa mwasisinkaniranga ebukalango ng'olaba omudaali agukombera ddala nga kyekyo mukwano wayitawo akabanga nga tomanyi byatuukawo tewamanya gye yawunzika nga agenze mu bizinga ogenda omusisinkana ate ogenda ozuula nga ate kati musomesa noayingira ddi obusomesa. Omuntu yali musuubuzi kati ate omulaba musawo ye busawo. Kale nno otwalanga obudde bwo n'omugendako mpola kubanga abantu bajja kushookinga ng'olina ekifaananyi kirala nga nabo balala. Olugulamu obulamu oyonoona ebiseera ku nkomerero byonna sisa yanoona ssente n'ebiseera bye. Mukama abankuumire.